Kale ebyo nga tubitadde ku bali omutestes omukulu kwa mkitongole ekirambika ebyensoma cha National Curriculum Development Center Janja Bernard asinkanye abakulu b'amasomero Mukono ne Kayunga okubalungamya ku nteekateeka empya eya curriculum eyayanjulwa kakati nno onagamba nti basimbire enteekateeka eno ekuli bakola kikyamu kubanga egendereddwamu kuyamba mwana wa ggwanga. Ng'entegeka z'okugulawo amasomero zigenda mu maaso, abakulu b'amasomero Mukono ne Kayunga batandise okubangulwa ku curriculum empya. Omutesiteesi omukulu mu kitongole ekirambika ebyensoma ekya National Curriculum Development Center Janja Bernard ategeezezza nga ekyokukyusa ebyensoma bwe kyalwawo nnyo kuba kino kisaanidde okukolebwako buli luvannyuma lwa myaka 5. Curriculum bamukola dda myaka mingi emabega naye tubadde tumukozesa nga tetumukyusanga mu system entuufu curriculum alina okuddibwamu buli luvannyuma myaka nga 5. Neffe katubadde tuli myaka nga 3-4 kuva independence okiraba tuli myaka meka Uganda eri myaka 5 curriculum tenabakola ki kukyusibwa. Bw'atyo n'asaba abo abakyalina endowooza y'okusimbira ekkulu enteekateeka eno nti kyabutaliimu kuba lino ly'ekkubo erinaayamba omwana wa Uganda. Ono era ategeezezza ng'enteekateeka eno bw'egenda okuyamba okukendeeza omuwendo gw'abaana abafuluma nga tebalina bukugu. Eyo curriculum yalina okukola akaseera katono ffe ne tutafaayo okukola ki okulaba nga abaana basoma development studies, social sciences, biki ebyo bangi nnyo naye ogwo olaba emirimu giriwa. Kati eno curriculum tukola curriculum egenda okuwaki abaana emirimu ng'omuntu n'wabeera ku senior 2 ng'alina skill waba asomya agriculture tamusoma busomi mu kitabo naye ng'amanyi okumukozesawa mu nnimiro. Abamu ku bakulu b'amasomero bategeezezza ng'ensoma eno bw'egenda okuyamba okusobola okusomesa omwana n'amagezi ku ebyo ebimwetoolodde. Curriculum eno ate ng'era tumanyi nti ejja kukola kuba tumanyi nti yegenda okugasa eggwanga. Olaba ebintu ebirimu nti omwana oba omusomesa okuva ku ki ekiri wasomera n'ogattamu ebintu ebyo byalaba nti asobola obikozesa nga bya wansi ne tuba nga tetusomesa mwana kubeera na kintu mu mutwe naye nga ekintu asobola okukijja ali mu mutwe n'akikozesa. Nti curriculum eno empya etuyamba okuvaayo mu system ekadde ne badde efulumya abaana nga bo banoonya mirimu tebasobola na kwekolera. Wabulayo Chris Bwire akulira essomero lya Mpoma Girls enteekateeka eno agyogeddeko nga bwe yeetaaga ensimbi eziwerako bw'atyo n'ategeeza nga bw'egenda okuleka omwana w'omwavu mu kaseera akazibu n'asaba gavumenti okuwanirira amasomero agaba mufuna mpola. Lesoni gy'ogendamu omusomesa alina okugendayo n'ebintu ebyokukozesebwa mu lesoni eyo buli kimu kati kiri practical. Kakati amasomero gaffe nga bw'ogamanyi n'embeera gye tulimu kati sente tulina assurance nti sente ejja kubaaho. Ekyokubiri buli kiraasi S1 erina learning materials obutabo bw'abayizi obutabo 12 omuyizi alina okubeera nabo. Kakati gavumenti kye yakoze mu masomero ga gavumenti yabagulidde abaana abo obutabo naye ate mu private yabagulidde. Bya Eric Iga ku Russell TV Omunyi.